mukasiki layi kibadde kizibu nnyo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero ngamba ngenda kuz'omwezi 24 Septemba omwaka 2025 bwe ngamba nti kibadde kizibu tekibadde kizibu mu lwambeera mbi wabula kibadde kizibu nnyo eri abawagizi ba NUP wamu n'abakulu bennyini abakitwala okufuna ku tulo. Ekisookera ddala Nateete wagenda okutekekebwa entujjo ey'okwaniriza Bobi Wine ng'avudde mu nomination. Abaana baasuzeewo busuzi, ebidongo byasuze bisindogoma, nga buli kimu kiri bulala ng'akatambi k'entandise nako. Wabula awo tusooke tuveewo tukomewo ku sayidi eno mu nteekateeka z'olunaku olwaleero ssaawa 8 zennyini Nateete ng'abantu baaniriza Bobi Wine. Okusookera ddala admin wa page ya National Unity Platform otulo twamubuze n'agamba nti admin has failed to catch sleep. Yasuze nga agugumuka buli wagezaako okwebaka agugumuka ng'alaba Bobi Wine amulese ku nomination, agugumuka ng'alaba Bobi Wine bamulese Nateete nga bagenze bokka nga admin wa National Unity Platform tebamututte. Wabula admin olwamaze okubanga ateekayo post ng'alaga nti otulo tumubuze asula alogoota n'alowooza kimu nomination ya Bobi Wine n'olukuŋŋaana olugenda okubeera Nateete. Kumbe ne Bobi Wine teyeebase. Twabadde tumanyi nti admin wa NUP yekka otulo gwe tubuze ne Bobi Wine admin olwataddeyo Bobi Wine n'amureplyinga n'ateekako akayimba katuli yambala engule n'amugamba nti gwe ssebo admin waffe ogamba nti otulo tukubuze olowooza nze president wonze yeebase nange otulo eno tumbuze. Kati tuveewo awo. Olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa era olunaku olulindiriddwa. Buli wa NUP alwesunga, buli wa nkyukakyuka alwesunga, na buli munna struggle waali agamba nti olunaku tubadde tetumanyi nti lusobola okukya. Kati nkuleetedde lisiti y'abayimbi oba ba artist aba NUP abasuze mukeetalo ne mukeetereekerero bonna nga bagamba nti the day is today. Kati abayimbi abasookera ddala ye president yennyini wamu ne munne bwe bayimbidde ebbanga Bobi Wine and Nubian Lee be bayimbi abagenda okubanga bakulembera olwaleero nga Bobi Wine anominatingibwa oba okategedde bulungi. Nubian Lee asuze yeetegese ne Bobi Wine yennyini asuze yeetegese. Ekitegeeza nti omuziki gugenda viira ddala ku president okukkira ddala paka ku kansala comedian. Ngenda kuba ne kansala mubalaga comedian. Kale mwana mulenzi amanyiddwa nga King Sir Mansour Semanda ono naye yeetegese dda. In fact ekifaananyi nkozesezza kino okulaga nti King Sir takola kyakuyimba kyokka ku NUP wabula struggle ajenyigiramu wakati. In fact King Sir y'omu ku ba artist abazoganyiriza ddala abantu abali ku side eri evuganya NUP mulayini efaananako bwetyo. Wetuva ewa King Sir, then there is another artist and that is none other than Dax Vibes. Ali talented, eddoboozi weeriri, omuziki weeguli, ate nga atambuliramu omusaayi gw'abasentamu, omusaayi gw'abassebaagulanyi. So mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Vibes asuze yeetegese. Kati gwe atagenda kubeera Nateete kiba kibuuzo ogenda kubeera wa? Wetuva wa Dax Vibes badde njogera ku musaayi gw'aba Kyagulanyi wamu ne bassentamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Mickey Wine. Omanyi okuyimba tekwakoma ku Bobi Wine yekka, kuli ku bakulu be wamu ne batoobe okutwaliza wamu. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Mickey Wine ono no wa Solobada High School asuze yeetegese butereevu nnyo okubanga alina okubugiriza omukulembeze wa NUP Bobi Wine mukadde akafaananako bwe kati. Kati wetuvaawo abayimbi n'abasinga ku lisiti eno ate nabo ekintu bakirimu butereevu. Geoffrey Rutaaya omulengedde omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaaya ono yeeteeseteese dda
ate nga abantu beekakuuto still abagamba nti anko ndosa mukategedde. So wetuvaayo ewa Geoffrey Lutaaya tagenda kujja lwa byabufuzi leero, ajja lwa kuyimba. Mwana muwala akankunda Nina amanyiddwa nga Nina Rose is a Uganda property. So Uganda property asuze mwetegefu. In fact bangambye nti esemba bule leero yagabe tagenda kusulayo newankubadde abantu bayo bagenda okiikirira, asuze kumpiko ne Nateete. Kati tugendeko ewa artist ono amaanyi mangi okwawukana ku president. Tugenda kujja mu bungi awatali butiitiizi, awatali kusobya, awatali kutya. Nabono bwakubya atidde otidde kasente chichi kasente otidde chichi. Oyo bamuyita kabako awu kabako mbobedda ekiro azukuka alogota nangagamba awu Mr. President awu Nateete awu. So mwana mlezi amanyiddwa nga kabako ye yakonfaminga dda weeks nga 2 emabega ku kyokuba nti alina okubeerawo ayimbira abantu abagenda okujja mu lukuŋŋaana oba gy'oyinza okuyita nomination rally eyaniriza Bobi Wine okuva ewa omulamuzi Simon Byabakama. Kale bwe tuba omwana omulenzi amanyiddwa nga Mudra Divairo omumanyi ono ensonga za gaali security biki byonna waagwani ng'ate omuziki nagwo mungi ddala. Mudra Divairo is confirmed over. Tulindirire bulindirizi leero Nateete. Mwana omulenzi amanyiddwa nga Fefe Busi. By the way, Fefe Busi abeera muko wa Nubianli. Ako mukamanyi oba temukamanyi. Mwana omulenzi Fefe Busi musajja ayagala nnyo Bobi Wine era nga amurespectinga nnyo. Wabula nga y'omu ku bagayi abakuba hip hop. Abeera hip hop, yes yoyo hip hop sebo. Abakubira ddala freestyle ennungi okuzaama. Kati wetwogera ku kya freestyle, waliwo ne mwana mulenzi ayinza okuba nga ababuze ku maaso n'abasigala ku myoyo. Yennyini awanchemina wamichanchemino ntegeza mwana mulenzi amanyiddwa nga Ozambe. Ozambe is confirmed over. Era nga bwe kataligirya mwe mulindirire bulindirizi. Eno listi nekusifu wabula yakyama, wabula ekyama nkyatudde. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Cartel. Omulaba gye buvuddeko yali ne mukyala we ne Bobi Wine. Dax Cartel okumanya ayagala enkyukakyuka ne Bobi Wine wamu ne NUP. Ono gye buvuddeko bamutikkidde. Nga wabula bamutikkira okuva mu ssomero erya NUP School of Leadership. Kati tewabaawo kwebuzaabuza kwonna. Dax Cartel live on stage olwaleero ku lwa Bobi Wine. Kati waliwo artist ono bambi atambudde ne Bobi Wine kuva 2017. Akuba abamu bo kati tebamulaba. Bobi Wine abisobola. Mwana mulenzi Big Guy Star Boss ya confirming da presence ye. In fact Big Guy alina n'akayimba akapya bakayita Ambulera. Big Guy agenda sabukulula Ambulera live ku stage olwaleero ku nomination rally eya Bobi Wine. So mubayimbi abagenda okubeera ku mwanjo walinga ekintu bakisoosowaza. Big Guy alina akayimba ke ka Ambulera. Balina okuvaayo bonna ne badde bali n'asooka akayimba kubanga ate ke kabonero Bobi Wine kwajira this time round. Kati mukadde ke kamu waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Yanga Mulo oyo afunya namu we wabaawo abaluleeta ku listi y'abayimbi kwali.
mwana mulenzi amanyiddwa nga Yanga Mulo. Kati wetuva ewa Yanga Mulo, omukulu ono muyimbi, omu ku bayimbi b'akadongo kamu abakyaliwo era abakyayimba abali active, Masias Walukaga agamba nti endongo erina okuseka ebbuka wakati mu kwaniriza Bobi Wine ng'avudde ku nomination rare. Era Walukaga mu mulinde, wabula Walukaga ayagala kadi ya NUP era mu line yemu ey'ebusiro side eyo. Kati lindirira bulindirizi Walukaga nga kuba enjiri ya politics ate nga n'omuziki agukuba. Kati waliwo omwana mulenzi ono mukambwemu. In fact, ne Bobi Wine yamuwa big up gye buvudde. Ntegeeza Ziza Bafana. Mwana mulenzi Ziza Bafana alina n'oluyimba olumanyiddwa nga ajja gituulamu. Luyimba yalukubira Bobi Wine ng'agamba nti yagala Gaana alina ogituulamu oba kudda oba kukola ki alina ogituulamu. Kati Ziza Bafana agenda kujja leero ng'abagamba bonna mmwe muli eno ajja gituulamu. Kale katugendeko ate wano. Essaawa zino omulimu gwange gwakubaaniriza mwenna mu biti byammwe. Njagala okwaniriza n'omugenyi waffe ow'enjawulo era bwe akawala akamanyiddwa nga Kannamukwaya Hajara oba koyinza okuyita Spice Diana mukwano gwange nako kaligia yagala Gaana for the show. Spice Diana nkuteredeko akadamu gye buvuddeko yali azze ku NUP awo. Ono yasitula ne Bobi Wine n'ava mu katebe n'anyeenyamu. Kati wetuva ewa Spice Diana waliwo gayo ono ono yakoze ensasagge. In fact ono yali ku nnyonyi ne Bobi Wine era baabadde bonna e London. Njogera ku Mukunja Atasera. Omukunja Atasera wankyukakyuka nnyo era alina n'akayimba ka struggle. Yakakuba e Bulaaya awo e Bungereza ne bamufuwa ensimbi nnyingi. Zagamba nti Simon munene w'ekibuga ensimbi ezo yaziteekamu omukono bya mwana mulenzi ono. Naye mu musuubiro olwaleero kati bwe tugenda kuba comedians abagenda okubeera ku lukuŋŋaana lwa NUP olunaku olwaleero era nga bagenda kuba nga basanyusa mu bantu abagenda okujja okubugiriza Bobi Wine. Mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Rain. Ono owaddiwo ya comedy emanyiddwa nga Maulana and Rain. This is the guy agenda kubeerawo. In fact oyo constituency gye bajjamu gy'ayagala. Oba kitegeera Rain abantu b'e Nateete bayagala okukulembera ne side eyo. Kati kitegeeza Rain agenda kubeera ku butaka. Y'omu ku bagenda okwaniriza Bobi Wine. Another comedian, that is the guy called CB Talker. CB Talker yali ayagala bwa kansala. Kadi teyagifuna. Wabula bw'ataafuna kadi yagaana okulya mu kibiina olukwe yasigalawo era mu musuubire olunaku olwaleero. Omu kati wano ngenda mu ba MC ba lunaku nga bakola ku TV oba baali bakola ku TV. Ngera nabo bayinza okukwata ku microphone ne ba MC nga ku lw'omukolo. Flavia Namulindwa kubula mwana kwesitukira yali yakola ku Bukede TV gye buvuddeko era n'agendako n'ebweru kati yakomawo era nga ekintu kya NUP akirimu ddala. So bw'obanga osuubira abamu ku bantu abagenda okubeera ku microphone nga ba MC, Flavia Namulindwa tomusubwa olunaku olwaleero. Ate nga yeesimbye saidi z'eggombe eyo kaadi ya NUP agirindiridde. Kati mwana mulenzi gw'olaba ku screen ye Shuaman Segawa. Shuaman Segawa ono akola wali ku radio ya Radio Simba. At the same time yakolako ku Digida yoyo musajja ayimba mundeke ngende nze mpumuleko nange is the guy. So ayagala antebe ye mubende side eyo. Naye mu ba MC bolunaku tomusubwa. Gayo omulala akola ku NTV Zungululu. Tegeeza Ivan Cheyune. Ivan Cheyune yo yayambadde saati ya white era mu background abo bolaba afunyize ekikonde nabo ba NUP lukulwe. Ivan Cheyune olunaku olwaleero tomusubwa. Ivan Cheyune ayagala card mu bitundu bye Nakasongole eyo ba yagala okubanga ava. So musuubire olunaku olwaleero ndoza nkulaze kuba artist ba comedians ne ba MC abasuubire okubeera ku show
eno oba nomination rally newankubadde genda kufuuka sho kubanga ba artist bo bangi ddala abagenda okubanga basanyusa abantu b'enkyukakyuka. Kati waliwo dangerous substitute Nalukoola. Temulaba mbu mugamba mbu simanya bakabako bayimba naki. Nalukoola oyo gwe mulaba yali muyimbi w'amaanyi. Era baliwo bonna we bajja ne balemererwa okuba nti nno basanyusa abantu nga we kisuubirwa. Nalukoola ye dangerous substitute ali awo asirise mukambwe ennyo tazannya. Nalukoola oyo ne Bobi Wine yennyini agamba nti Nalukoola yali musajja w'amaanyi nnyo nga tayimbye ne bayimba nti ebiseera by'ababugiwugi n'abalala kati ndowooza line-up ogitegedde bulungi. In fact waliwo be sitataddeeko olw'obudde. Kati gwe buli kinsi gw'omanyi nti sitaddeeko nga muyimbi wa NUP, comedian wa NUP, MC wa NUP, kozesa bulungi comment section. Gwe teekawo gambe nti ono nga tomwogeddeeko, ngenda kubanga nkureplyinga nkugambe nti oyajja oba oyo tagenda kujja olunaku olwaliro. But kyolina okumanya ebula essaawa 3 zokka when recording the video eno ebula 3 hours zokka Bobi Wine okubeera nga anominatingibwa mu butongole ajje yeesimbewo ku bwa president bw'eggwanga nnyaffe Uganda. So listing kuwadde toyina kyomanja si bwe kiri. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bagamba nti bakolera ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero. Yogera ku daddies eziwooma okuzaama, binyeebwa mpogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes eza chocolate n'ezitali, balina donuts eza chocolate n'ezitali, balina cupcakes ez'enjawulo mukwano gwange. Mukadde kamba balina pizza wamu ne cakes eza buli mukolo ku 0709787508 Honey Bites. Mukadde kekamu kutegeeza ku Alson Painters Yugi bano basiizi balangi. Alson Painters bakugamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo kituuse ku ssa ly'okukisiiga langi. Lwaki tobakubira ku 0705 193636 0705 1936 bannaffe aba Alson Painters Yugi bajja kuba nti babikolako bulungi. Njagala kutegeeza ku YouTube channel eno kwoli ye YouTube channel eyagaliwo. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day siddala lye lyange abaseddi omusunsuzi. Kati kyolina okuba nga okola mukwano kyakubeera nti olikinga video eno at the same time osobola okuba nti osubscribinga bw'obanga tokikolanga at the same time commentinga. Yes, osharinge ne mikwano gyo gifune ku information. Kale mwebale. Thank you.